Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okukuza n'okwefumiitiriza ku ndwadde ezikwata omutima n'okwongera okujjukiza abantu ku ebyo bye bateekeddwa okukola okwewala endwadde ezitawaanya omutima. Okukola dduyiro lirimu ku ddagala eriyambako okulwanyisa endwadde zino, era kino kyawaliriza Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okussaawo dduyiro w'obuwaze eri abaweereza b'Obwakabaka bonna okusobola okwewala endwadde zino. N'olwaleero ng'ensi yonna ekuza n'okwefumiitiriza ku ndwadde ezikwata omutima, Obwakabaka bukoze dduyiro bukadde mu kwefumiitiriza ku lunaku luno. Kamalabyonna mu kwogera kwe alabudde Bannayuganda batayagala kukola dduyiro nti boolekedde akaseera kazibu eri obulamu bwabwe. Bw'otalya mmere ng'eddagala, ekiseera kijja kutuuka olye eddagala ng'emmere. Fenna tujja kufa naye tusaana tufiire mu budde obutuufu n'okwewala ebirwadde bye tusobola okwewala nga bino bye batugambye eby'omutima. Musale ku masavu bannaye, kizibu nnyo okuggyako olubuto naye fuba. Alabudde abakozi b'Obwakabaka bajja mu kukola dduyiro nti bubwakeeredde. Bangi mujja ne tukola dduyiro, abamu mbalaba muli wano, abalala mbalaba. Ne mujja olwaleero, ne mwosa enkya, ne mujja luli, ne mumala wiiki 2. Bwe mbabuuza muŋŋamba emirimu gibali bubi. Togamba nga Katikkiro nti emirimu gikuli bubi. Simanyi oba waliwo okumwaye alina emirimu emingi ng'egya Katikkiro. Ekyo saagala kukiwulira, mpozi olyo nti mbadde mulwadde naye emirimu. Akulu ekitongole ekijjanjaba obulwadde bw'emitima ki Health Art Foundation alambuludde biki omuntu bye yandikoze okwewala obulwadde bw'omutima. Ekintu ekyokufuweeta sigala, abavubuka bangi ennaku zino balowooza nti bwe banywa shisha talina bulabe eri mitima gyabwe, naye shisha naye mubi nnyo oba oliawo n'okukira ku sigala. N'olwekyo twekuume nnyo obutafuweeta bintu ebyo naddala abavubuka abali wano. Ekyokusatu, kulya bulungi. Tulina okulya obulungi. Abannayuganda tulina ekirowoozo ekirowooza nti okulya obulungi kwe kulya enkoko ne chipsi, abalya ebyessava ebyo bye baba balya obulungi. Eyo si y'emmere ennungi eri emitima gyaffe. Okulya emmere ennungi eri emitima gyaffe y'emmere ennime, emmere ekula mu ttaka. Okulya ekijanjaalo, n'olya balugu, n'olya ensujju, n'olya katunkuma. Kyemuva balaba nti bajjajjaffe bawangalanga nnyo kubanga baalyanga emmere ennungi eri emitima gyabwe. Minisita w'ebyobulamu n'ekikula ky'abantu Oweekitiibwa Kootwida Nakate yeebazizza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'enteekateeka ya dduyiro gye yatongoza mu Bwakabaka. Tulina okwagazisa abantu dduyiro. Wano tutandikidde wano mu mbuga ya Ssaabasajja, naye tugenda eyo yonna yonna mu Buganda bwonna ng'abantu bettanira dduyiro ng'ebimu ku ebyo ebikuuma obulamu. Osiano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.